katonda waffe ekisa kitange tukwebaza nnyo mukama obulungi bw'ekisa ky'omukama kyolagere omwana w'omuntu era obulamu bwaffe bwonna kituba tubukuwa akitayi mukama nga tumanyi tuyinza kubeerawo ffekka watali ggwe kituba twewaayo gy'oli ayi mukama ojja oyingira eri obulamu ffe nate nakuba leero oyogere naffe buli kinno mukama katonda omugje ku byonna byaddala amankana nabyo naye akonsentratingeku gwe wekka kubanga gwe emmere yaffe ey'obulamu oyogere naffe era tetujja kusigala nga bwe tubadde mu linnya erya yesu kristo amina. Okay, akati njagala tugende mu kigambo kya katonda olwaleero njagala twogere ku birabo katonda byatuwadde byawadde ensi eno. Ekirabo eddala ekinene kyawadde ensi eno ekirabo ekya obulamu obutaggwaawo kwegamba ekikulu twagala nnyo okwebaza ebintu simanyi ngeri katonda gy'anaatwozaamu materialism materialism kitegeeza okutwozaamu okwagala ebintu eby'omubiri okusinga eby'omwoyo naye ng'ate oli mwoyo oli mwoyo naye ebintu katonda byakuwa eby'omwoyo tobiraba tobifaako era tobyenyumiza ate nga ye katonda byasinga okwagaliza kubanga amanyi nti oli mwoyo ate oteeka okubanga ofuna ebirabo eby'omwoyo bino ebisingira ddala wala obulungi. Amina. Kati nno njagala kutegeeza nti ekirabo ssemalabo katonda kyeyawa ensi eno kirabo eky'obulamu obutaggwaawo kubanga ffenna twali bakusikirira naye natuwa ekirabo ekyo era kyenjagala kutegeeza nti abasajja ab'edda bamanyanga okwebaza ebirabo bino ebyawa eby'omwoyo nga babimanyi naye kasooka mpulira abawabujulizi sirebulirangayo abawabujulizi ng'abasajja bano ab'edda. Njagala nsooke nkulage mu kitabo kya Isaaya essula ya 61 olunyi lw'10 kwegamba omanyi bw'osooka n'osanyusa katonda n'ovaluinga oba what is to value n'omanya omuwendo gw'ekyo kyakuwadde okola ki osooka n'ogwa wansi ne weebaza mukama katonda. Bakyala bafumbo omanyi batamanyi akawunga oyinza okuleeta akawunga basajja wattu ofubye nga b'osobola n'aluka akasimu naga ndi kalabye teekaawo ku lubalaza kwegamba n'akajeregajerega wenna naye nga tamanyi nti singa tekabaddeewo yandibadde mu njala n'asula enjala emisana n'ekiro. Amin. N'ateekaawo okwebaza n'ava ku byabadde akola obadde ayoza ngoye n'azivaako nga ttooke lyalabye nga kuliko n'ennyama naye bw'otowooza nti agenda kwebaza n'akawunga kaako koze nako mbw'oyiyiza talina by'oyiya. Amiina. Naye Isaaya essula 61 kati ye omukyalo oyo aba avaluyinga ttooke akawunga takamanyiiko mugaso gwako n'atamanya nti waliwo n'abakanoonya abannabbanja. 61 olunyi lw'10. Isaaya essula 61 n'olunyiriri olw'10. Nasanyukiranga nnyo Mukama lwaki? Emmeeme yange neesanyukiranga Katonda wange kubanga nnyambazizza ebyambalo eby'obulokozi ambisseeko omunagiro ogw'obutuukirivu. Amina. Waliwo ali yali yeebaziza Katonda kigambo ekyo. Mukama nkwebaza okumpa obulokozi. Mukama nkwebaza okunyambaza obutuukirivu. Gamba mba nagudde eddalu nga neebaza eri tumanyi kwe Mukama nkwebaza ompadde omwami omulungi. Omwami nagenda n'okwekyusa enkeera n'akulekawo n'afuna gaayo endala. Mukama neebaza emmotoka eno gy'ompadde emmotoka gye bayinza okubbako oba neetomera neggwawo naye ate kino kyakuwa kya mirembe na mirembe. Kakati bw'omala okuvaluyinga Katonda ng'ekigambo kino abasajja ab'edda bano bajjangawo amagezi nzeewunya. Bw'omala okuvaluyinga Katonda module ebirala talinayo ddakiika bikuwa kubanga amanyi nti kyo kyakuwadde okitegedde omuwendo gwakyo. Njagala mukwano gwange kubale kutandika okuteeka ku njiri ey'okutegeera okwagala kwa Katonda n'ebirungi Katonda by'akoledde obimanyi omuwendo gwabyo. Haleluya. Olwokubanga tukyali mu mubiri bino eby'omwoyo omusajja wattu ne bwabitukolera tubiraba bbeeyi yaabyo tulabanga ebitagasa naye ng'ate ye kikulu. Haleluya. Njagala nkwongera omusajja omulala mu Zabbuli 13 kwegamba olyoka oyiga okuvaluyinga ekino kyenkugamba eky'obwakabaka bwa Katonda. Psalms 103 olunyi olusooka. Zabbuli 13 n'olunyiriri olusooka.
webaze Mukama gwe mmeme yange ne byonna ebiri munda yange mwebaze erinnya lye ettukuvu. Emmeme eyo yeruwa olowooza gy'agamba. Emmeme ye endowooza kubanga endowooza yeeraba bya ku nsi kuno byetegeera obwongo buno bo baabukola kutegeera bino bya ku nsi. Kaakati ono omusajja yali ayogera ye nga ye ali eri mu mwoyo n'agamba gwe emmeme yange gwe omutwe gwange gwe weebaze Mukama. Weebaze Mukama gwe mmeme yange so teweerabira birungi bye byonna. Teeka kwerabira birungi bye byakukoledde mmeme era eki akatwe kaako kakwatangako n'ogamba gwe katwe gwe teweerabira Katonda wange byankoledde nga ki? Asonyiwa ebikolwa byo byonna ebitali bya butuukirivu. Naye andi yali yeebaziza ku Mukama. Ovuga Mukama nkwebaza okunsonyiwa. Wapi ogamba otya ate yandikuza ati era alina kunsonyiwa busonyi. Naye omanyi nti awo wakusonyiraawo singa takusonyiye yandibadde akutta busi. Omanyi awo wakusonyidde singa takusonyidde obadde ogenda mugeena butereevu. Ekyo ekigambo ekyo naye bye tutubisaako kasitoga Mukama neenenya nayenze aleluya kati njagala lugoye lupya. Naye njagala yiga okwebaza kubanga biro okusonyiwa kuno kwe kusinziirako Katonda okukolera ebirala byonna. Amiina. Ekyo kyenjagala otegeere obulokozi bwe bukusobosezza okutuuka n'okuwangala paka kati singa wateekayo dda wandibadde weebaza Katonda nakwebaza ngoye zaakuwadde naye lwaki ebirina by'ofunye obifunyira kubanga lwa bulokozi. Amiina. Ffe abamu obulokozi tubutegeera kubanga singa nsaalokoka singa nateekayo dda lunaku lumu nali nkaabira muganda wange bamuba amasasi ne bamutta ine nga Mukama lwaki olese muganda wange ne bamutta bwe bati. Ekiro neeretwa ekirooto omuntu nga ngamba nti totegana kukaaba gwe wandi musoose n'ogendayo ku ffujjo lye lyewakolanga gwe wandi musoose n'omusooka. Amiina. Lwaki njagala okutegeeza nti Katonda waffe ayagala nnyo ovaliringe ebintu byakuwa ng'ebbeeyi yaabyo. Asonyiwa ebyonoono byaffe byonna ate awonya endwadde zo zonna. Awonya endwadde zo. Amiina. Kakati nno yasooka kukola ki nga tannaba kuweebaza kuwonya ndwadde yasooka kwebaza kusonyiwa bibi. Nolwekyo njagala otandike gwa ampuliriza otandike ovalinga ebintu by'omwoyo valinga obulokozi valinga okusonyibwa kuno kwatugambye valinga obwakabaka bwa Katonda. Amiina. Kati nno ekirabo kino eky'obwakabaka bwa Katonda bwe nkiddako nti Katonda waffe Katonda abeerawo emirembe n'emirembe abeera mu nsi ey'omwoyo era wakitiibwa kiyitibwa obunene. Golaba abantu banabo abafuzi ab'oku nsi bokka bokka nga balina ebbeeyi mpitirivu ze bampitako mu State House ne mukwano gwange ntiisa eri wali ng'otya n'okgenda mu toilet oga nti obono ettaala eneekwokya. Kugamba waliwo nawonna nga waliwo entiisa naye teeberesa Katonda yakola eggulu n'ensi ye wa ntiisa yenkanawa. Haleluya. Naye Katonda oyo n'agamba nti gwe nkulokodde ogenda kubaawo emirembe n'emirembe nga nze bwemberawo emirembe n'emirembe ate ogenda kubaawo emirembe n'emirembe wa ebweru naye ogenda kuyisa ne bamalayika kuba bamalayika bali ku mulyango nga bamuweereza naye gwe ogenda kubeera eno wamu nange. Ebbeeyi eyo wali ogirabyeko eyo wali ogiwalinzeeko. N'akwata n'omwana we mulamba n'amuwaayo ku lulwo bwe asobole okugenda okubeera naye emirembe n'emirembe. Akati ekintu kimu kivaliringa era byonna ne bw'olaba nga kasitala nga tokifaako ng'ofa ku bino byokka lugoye nnyama fumbo kiki agamba ti naye omwana ono ddala anjagalako bintu bino byokka tamanyi nayo kyamuwendo kyennamukolera ekisimbyeko ebintu ebyo byayagala byonna byayagala bisimbye ku kintu kino Katonda kyeyakukolera ebbeeyi yakyo njagala okifuna olwaleero. Haleluya. Kakati njagala tulabe ekitabo ky'okubala essula eya 21 olwokuna. Okubala essula 21 n'olunyiriri olwokuna. Okubala kye bayita Numbers 21 olwokuna. Ne basitula okuva ku lusozi Koola ne bagenda mu kkubo ery'ennyanja emyufu okwetooloola ensi ya Edomu
obulamu bw'abantu ne bukeŋŋentererwa nnyo olw'olugendo. Abantu ne bakoowa olugendo ne bakoowa obulokozi nga lubanyize. Lwaki bali mu karantiini nga akeedi baziggadde. Otyo abantu ne boogera obubi ku Katonda ne ku Musa nti mwatujjira ki mu Misiri okutulinnyisa okufiira mu ddungu kubanga tewali kyakulya so tewali mazzi n'obulamu bwaffe butamiddwa ekyokulya kino ekyangu. Abantu ne beetamwatamwa mukwano gwange nga kati bw'okoze okwetamwatamwa eby'obulokozi ne beetamwatamwa ne beemulugunya ye. Mukama n'asindikira abantu emisota egy'omuliro ne giruma abantu. Abantu bangi ne bafa ku Isirayiri. Amina. Kakati kino kyenjagala kusomesa mukwano gwange nti buli lweemulugunya lwetamwatamwa byobadde weetamwatamwa ebyo ne biweekyawakyawa oba oguddewo oluggi omusota Katonda tajja kukusindikira naye omaze okugulawo oluggi gw'omusota gugenda kuyingira lwampaka guyingire eri obulamu bwo era kyoba olaba nti ebizibu bingi bijja kukomawo gundi wadde oli bizibu byenkanawa naye lekeraawo okudevelopinga attitude endowooza ensobu lekerawo okufuna endowooza ensobi bulamu bwe yennaku okweyalika okwetamwa gundi wajja mu nsi bwereere oliddayo bwereere byoyayanira togenda genda nabyo ensi tekungulwa. Tewabanga kikujjako mirembe tewabanga kikujjako Katonda. Haleluya. Eri gy'ogenda gye wakulu. Atyo abantu Katonda n'abasindika emisota ne gibaluma. Kaakati olunyiriri olw'omusanvu abantu ne bajja eri Musa ne bagamba nti twonoonye kubanga twogedde obubi ku Mukama ne ku ggwe. Saba Mukama atuggyeko emisota. Musa n'asabira abantu. Mukama n'agamba Musa nti weekolera omusota ogw'omuliro oguteeke ku mulongooti. Awo olunaatuuka buli alumiddwa bw'anaagulaba anaaba mulamu. Musa n'akola omusota ogw'ekikomo n'aguteeka ku mulongooti. Awo olwatuuka omusota bwe gwabanga gulumya omuntu yenna bwe yatunuulira omusota ogw'ekikomo n'aba mulamu. Amina. Kati n'abantu ne beenenya mu maaso ga Mukama Katonda nga bw'ogenda okwenenya olwaleero era bwe beenenya Musa n'abaterawo omusota omulongooti buli agulaba akola atya agutunuulire afune obuwoyezebwa. Abantu bano baawona ne babeera balamu naye ate eventually baddamu ne bafa. Naye kaakati waliwo omusota Yesu gwenjagala nkubuulire. Omusota Yesu ono yava mu ggulu. Tumulabe mu Yokaana essula ey'okusatu. Oluggi 14. Yokaana essula 3 n'olunyiriri olw'14. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa. Buli muntu yenna amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Amina. Kakati no Yesu kyamukyayo kwe kuzanya paati ng'ey'omusota eri. Tewaaliwo omuntu yenna yali asobola kununula muntu kubanga omuntu yasobola okununula omuntu yali alina okubeera ng'alina obulamu obutaggwaawo mu ye. Omuntu oyo ng'abeerawo emirembe n'emirembe. Musa tebaasobola kuba bulamu butaggwaawo. Obulamu bwe baawa bwali bwa ku nsi kuno bwa bitundu era abantu baddamu ne bafa. Naye okusobola okuba omuntu obulamu obutaggwaawo kyali kyetaagisa omuntu ava mu bulamu obutaggwaawo mu nsi ey'obulamu obutaggwaawo mu ggulu asobole okujja eno wansi akununule naawe akuteekemu obulamu obube obw'obulamu obutaggwaawo abukuteekemu osobole obufuuka naawe osobole okubeera omulamu emirembe n'emirembe n'emirembe. Ebbeeyi eyo simanyi oba ogitegeera bulungi. Amiina. Abantu bakola ki? Abantu balemerako baleme kukaddiwa. Neyeesigamu viti n'amira amakere nati ekingi n'akola atya n'anyiriza akatumbwe kaganya okugira akanyiriza nina alwana ki? Alwana kuwangaala naye n'obiwangaalayo emyaka emikero gyenda kuteekayo. Naye nze ono omusajja tugambye ddamu olunya 14 atuulire. Yokaana essula 3 olw'14. Nga Musa bwe yawanika omusota mu ddungu bwe kityo n'omwana w'omuntu kimugwanira okuwanikibwa.
buli muntu yenna amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Otyo abeere n'obulamu obutaggwaawo mu ye, kubanga omwana w'omuntu ono Yesu Kristo yalina okujja okufuuka omwana w'omuntu, omwana wa Yusufu afuuka omuntu attibwe aveemu omusaayi ogunaakunaaza, omusaayi ogunaakukola endagaano naawe ne Katonda, omusaayi ogunaafuuka saddaaka ne gukununula. Omwoyo teguba na mubiri, tegulina musaayi. Kati yalina okufuuka omuntu asobole okuvaamu omusaayi guno gukununule gwe. Amina. Kati no saddaaka eno gye yakola mpitirivu nnyo obulungi bwomu, yafa ku lulwo omusaayi gwe gukununule asobole okuyingira bulamu bwonna bwakufuule akola ki, abeerawo emirembe n'emirembe. Eyo zaabu mpitirivu mukwano gwange, emyaka n'emyaka oba myaka si myaka kakadde kamu, si myaka bukadde 10, naye emirembe n'emirembe. Bwe Katonda kasooka abaawo obukadde bw'emyaka bumeka olowooza kasooka abaawo? Yesu Kristo ono kasooka abaawo obukadde bw'emyaka obumanyi? Taliiko ntandikwa, taliiko nkomerero. Naawe ogenda kuba toliiko ntandikwa, toliiko nkomerero, ate ekikulu nga mugenda kufugira wamu naye. Kati emisambo gye gibadde gifuga. N'owulira nti omusamba gufuga ku kyalo ky'egindi, omusamba gufuga gindi, kakati gwogenda okuba ng'ofuga. Aleluya, Mukama yeebazibwe. Nga bagamba mukyala Tamale, kakati genda gwogenda ofuga ekyalo ky'Emutundwe. Amiina. Omuzimu ogubadde ofugira Emutundwe gugobeddwa, gugiddwawo, kati ogenda kufugira wa Mutundwe nga gwa kati gwolamula. Aleluya. Ebbeeyi ogirawo oti olabye emisamba mukwano gwange gitutawayo ne gifugira ku kyalo n'ogirumba ogenda kukola ku seeti ne gyonoona ebyuma ne gikola gitya, ng'olaba girina obuyinza bungi, naye wakati weewuunye gwe wakati gwogenda okufugira wamu na Yesu Kristo myaka 10 nga nfuga. Aleluya. Njagala omanye ebbeeyi eno Katonda gyakuwadde mwana wange, ebbeeyi nene nnyo. Aleluya. N'olwekyo bwe tugenda osomero lwakumeka lwakumeka oba 15 yongera ku 16 olunyiriri olwe 16. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. N'awaayo omwana we natwagala nnyo. Awo weebazangako mukama oyo Mukama Katonda nkwebaza. Kwebaza Mukama Katonda wanjagala kwagala kize yali obwonoonyi, yali omutamiivu, yali akola bino, n'onjagalirayo mu byonoono byange, n'ompa omwana wo mulamba anunule tusobole ofuna obulamu obutaggwaawo. Ye Papa Senkulu teyakununula ofune emmotoka, teyakununula ofune ennyumba, ofune obulamu obutaggwaawo. Kati bw'oba luyinga ekigambo ekyo, musajja wattu ekyamutisa ku musaalaba agenda kukola atya? Agamba nti ono asiime kino kyemuwadde kanyongere. Mukyala waffe bonna basomesa ebigambo bino naye temunnabitegeera bulungi. Siibwa omusajja ng'akomyewo n'akawunga ka muwogo ne mukene. Omwebaza oveeko byabadde akola, obwebaza oga taata weebale okuyiira, ndabirawa mukwano gwange. Kagamba omusajja yenna kankubuli, omusajja yenna ayagala muwanika waggulu. A man doesn't want to lose his dignity. Omusajja yenna ayagala kubeera waggulu mbire. Simanyi oba mulabya enkoko empanga. Enkoko empanga waka teyinza kutambula nga yeewombeese buno, obukazi bwe bwewombeka, ye alina okutambula ng'egaziwa bwete ebiwawaatiro. Kwegamba bagirabe. Amina. Kwegamba n'ente ffe abaakulira muntu, ente ennume teyinza kutambula ng'ekola ki? Nga yeewombeese, etambula yenna ejagaladde. Ne bw'ogikuba omugga teyinza kwewombeka tedduka era etambula era edduka yonna egaziwa bugazi. Kati omusajja ayagala nnyo okusigala waggulu naye ng'ogenda n'omusawo wansi. Sebo buno obuwunga bwambwa oba bwaffe. Amiina. Awo togenda kuddayo kulaba ku kintu kyonna kyakuwa. Naye kati k'omusitula waggulu awo bw'oti ameekinga suwa oba yeewola bwewozi akomewo n'enkota y'ettooke. Ne Katonda waffe kasita ova luyinga kino kyakuwadde gwe kyolabanga ekiro naye gwe n'okiva luyinga n'olabanga kyamaanyi, agenda okufubanga bw'asobola ebira byonna obikwasaako. Kyava atugamba nti busooke munoonya obwakabaka bwa Katonda kubanga tebunoonyezeka. Sitaani tayagala bakkiriza kunoonya bwakabaka bwa Katonda, abalwanyisa. Naye gwe fubanga busobola onoonya obwakabaka bwa Katonda oyingire mu kitabo ky'obulamu. Kaakati gwe yingira wali n'ekulaba ng'oteredde n'omanya nti ebbeeyi yaabwo ogitegedde, bino byonna nteeka okugabuliranga bw'esobola.
Haleluya. Mukwano gwa ebino byonna byokugambye essaawa eno gye tulimu yakatuubagiro Sitaani ayagala tusuza eggulu ayagala tusuza obwakabaka bwa Katonda naye tokkiriza abaana ba Isirayiri emisota gyabaluma olw'olugunya olw'ebizibu byali bayitamu ne gibaluma baafa abamu tebasobola kuwonyezebwa musota guli gwe bawanika waggulu ne kaakati kyekimu ogenda okusubwa eggulu naye ng'ate waliwo omusota Yesu Kristo yawonikibwa ku lulwo njagala omukyukira olwaleero naawe otunule ku musaalaba ogaye Mukama neenenya omusota Yesu Kristo gw'okutaasi oddemu otambula olugendo okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Aleluya. Olujja kukubira omukaaga olusomi waawo otyo kakati genda ku lunyiriri olwa essuula ey'omukaaga ali mu kitabo kya Yokaana olunyiriri lwa 38 Yokaana essula 6 n'olunyiriri olwa 38 kubanga ssaava mu ggulu kukola kye njagala nze wabula oli eyantuma kyayagala. Olaba omusajja ono bwe yeetowaza yamanya pulaani kankubire naawe kye njagala omanye saapa mu ggulu muweereza munnange owulira Katonda teyakutuma teyakutuma kukola ki kukola bintu bira byonna kooloyo enkulu muweereza munnange buyingiza bantu mu ggulu tebagenda kubuuza bantu bameka bewasabira ne bazaala bantu bameka bewasabira ne bafuna emmotoka bagenda kubuuza ekyo ekisookera ddala bameka b'oyingiza mu bwakabaka bwa Katonda wano saaba mu ggulu kukola bye njagala so nga yalina amafuta mangi nnyo ge yakola agawonya abalwadde agakola ki naye ate kyeyasimbako essiro njagala okiwulire koolo ye. Yes. Eyantuma kyayagala kino mu bonna be yampa aleme okumbula n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Kubanga kitange kyayagala kye kino. Yes. Buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutaggwaawo nange ndi muzuukiriza ku lunaku olw'enkomerero. Kyasinga okwagala era kyenjagala naawe okyagale era okiva luyinge essajja erimuzingisa n'ava ku ntebe n'aziba yagamba nti omwonoonyi omu bw'akyuka n'aliko ebibi bye n'akyuka n'atukula nga nze eggulu likola embaga yandibadde agamba nti eggulu ligenda kukola embaga nga gundi afumbiddwa nga gundi aguze emmotoka. Amina. Ekyo kyokka ye valiyu Katonda kyava luyinga kuba kyekyomuwendo omungi kyasinga okuva luyinga naawe n'okiva luyinga ebira byonna bigenda twanguyira mukwano gwange nnyo. Amina. Nnyo era otuulanga kaawo n'ozina amazina n'ogamba Mukama Katonda nkwebaza wampa obulokozi buno singa nafa dda wampa obulokozi buno obugenda okusoboza okuyingira mu ggulu okubeera emirembe n'emirembe naawe. Haleluya. Ekyo kigambo kikulu nnyo mukwano gwange njagala nkujjukize nti oli mwoyo yo spiritual being ogwo omubiri gwe bakuteekamu si ye gwe oli muli munda oli mwoyo oli mu kifaananyi kya Katonda mwoyo naawe yakola ng'oli mwoyo era ebintu eby'omwoyo tebifa bibeerawo emirembe n'emirembe ayiza ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe mu geena oba ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe mu ggulu. Haleluya. Nolwekyo choice ya leero bw'atannaba kulokoka njagala okikwata ekigambo kino bino ebadde bakukiina Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe kiwummulo kiganye kati nga nkikusomesa onookijjawa tewali njagala okikwate kaakati. Haleluya. Nolwekyo pulaani ya Katonda girabye nti Katonda kyasinga okwagala kyekino buli muntu yenna gwe wampa abeere ng'afuna obulamu obutaggwaawo ne bw'aba nga afudde agenda muzuukiza agende tubeere wamu naye emirembe n'emirembe. Olwo ekitabo kya Yokaana ekisooka 1 John essula 5 olunyiriri n'olumu. Yokaana ekisooka essula 5 n'olunyiriri olw'11. Era okutegeeza kwe kuno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu obwo buli mu mwana we. Obulamu obwo buli mwana we gateri kkubo dda lyonna ligenda kutuusa bulamu butaggwaawo. Njagala okuwulira mukwano gwa atannalokoka naawe alokose naye nga tonaakunyweza kigambo kino nti obulamu obutaggwaawo buli mu Yesu Kristo yekka. Tolina wogenda busanga atyo alina omwana alina obulamu atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Bwe watolina mwana Yesu Kristo talina bulamu butaggwaawo tolina. Njagala tukomewo mu Yesu Kristo mukwano gwange tubusabe ekigambo kino nga batugenda okwerongoosa olwaleero. Yes. Olunyiriri olw'13. Ebyo mbiwandiikidde mmwe mumanye
nga mulina obulamu obutaggwaawo mmwe abakkiriza erinnya ly'omwana wa Katonda. Era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye, nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Amina. Kakati nti buno bwe bugumu nti bw'osimba ku bwakabaka bwa Katonda n'okimanya vvalu yaakyo, agambye atya nti kasita akumanya akulaba ng'ovaluyiza ekintu kino okitaddeko essira. Olugero kubenya lugambye atya? Olw'14. Era buno bwe bugumu bwe tulina eri ye, nti bwe tusaba ekintu nga bw'ayagala atuwulira. Oyidde bigambe kasita osaba Katonda n'osabira mu kwagala kwe, kwagala kugamba ki? Ng'omaze okumanya obwakabaka bwa Katonda, ng'omaze okumanya obulamu obutaggwaawo, ebbeeyi yaabwo, kubanga yakwe kwagala kwe agenda kuwa byonna by'oyagala. Amina. Olwaleero ogenda kufa bintu kuva ewa Mukama kankubuulire. Ogenda kufa ebintu ewa Katonda kubanga omaze okumanya ebbeeyi, omaze okumanya ebbeeyi y'ekintu. Haleluya. Omaze okutegeera ebbeeyi y'ekintu. Tera okugamba abaana abawala bano nga mugenda okufumbiriganwa mu courtship abo, fuba nga bw'osobola okumanya omusajja by'ayagala. Oli ebyetaago by'omusajja naye gwogera n'obuzaabuzi bwono byebukola ki ebyo budda ku biiki ne bwenuunanuuna obumwa n'owooza ne mu bufuba obunaabunuunayo. Haleluya. Saba Katonda oyo Mukama mbikkulira gaayoona afaanana atya, naye gwagera nakubuzaabuza n'owooza nti ne mufuba binaaba. Kakati kwegamba otandikira mufuba n'omanya nti omusajja ono ayagala kino tayagala kino. Oli mugenda kukwatagana mangu naye ng'ofaaki kufa mukwano guno gwakatinko. Ogwo gwakatinko tekujja kubeerayo mu maka, kubanga ojja kusangayo badde tomanyi. Amina. Akati nno bw'onoosimba ku kwagala kwa Katonda kuno, agambye nti by'osaba byonna agenda bikuwa mu linnya erya Yesu Kristo. Kakati ekirala nti bw'omala okimanya ekintu kino, then be submissive, gonda ewa Katonda. Mu kirabo kya Yokaana tomanya bumanya bintu bino naye n'okwakanyana n'osigala mu ngeri zo, n'osigala mu mbeerayo. Njagala oyiga okugondebwa ewooyo eyakufiirira. Yokaana essula 10 ekyo olugero lwa 27. Yokaana essula 10 n'olunyiriri olwa 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizisikula mu mukono gwange. Amina. Kakati poyinti eyo giraba esooka tugambye nti ky'osaba kyonna Mukama agenda kikuwa. Poyinti ey'okubiri nti bw'ogonda, baddemu olunyiriri olwa 27. Yokaana essula 10 olunyiriri olwa 27. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe. Lwekyo oba oyagala obulamu obutaggwaawo buno, tokkiriza bukkiriza oba tobuvaluwinga, naye ate gonda Katonda byagamba, Yesu Kristo ono byakugamba. Gonda bwakugaana kino kkiriza, wadde omulala tannakimugaana, gwe kkiriza ogonde. Ebiseera bino Katonda atugaana ebintu bingi. Abamu naawuza namwe munaatuyitirako nga muli bannalwoyo nnyo, kale gwe fuuka twannalwoyo naye ng'oli mikono gya Mukama Katonda. Haleluya. Ofuuke nalwoyo naye nga toli mikono gya Mukama Katonda. Akati nno n'agamba nti era teri bw'obeera mu mbeera efaana bw'etyo, obeera ogudde mikono gya Mukama Katonda, oli mikono gya Mukama Katonda, teri asobola kujja mikono gya Mukama. Kyenjagala nkubuulire mukwano gwange nti emisimu nga gyakuwambye mu mwana bawala mmwe ne bakwongera emisimu, teri asobola kujja mikono gya muzimu ogwo, baagikufumbiza. Omusajja yenna ayagala okukuwasa nga akujja mikono gy'omuzimu egyo giyinza omutuga tekimutta. Amina. Ndowooza mwawulidde oba babadde bafumbiddwa nnaku 2 zokka ne bafa. Those things are not coincidence nti bibeerawo bubeezi, naye omuzimu takwatibwako. Afazaali oyende bwezi kubanga mu bwezi temulimu ndagaano, naye wano nti ate ogenda okola endagaano endala n'omusajja omulala, awo emizimu girwana kamano bazi. Obanga emizimu gisobola okuwubira, Yesu waffe alina amaanyi agasobola okuwubira okusingawo.
oba osobola otya okuba mu mikono gya Mukama Katonda ng'oli mu bulamu obutaggwaawo kakati Katonda akuubira n'ebintu byo byonna ogenda biteeka mu ki mikono ogenda biwonga obiteeke mukono gwa Yesu Kristo emmotoka yo ennyumba yo buli kintu kyonna teyakikwatako kubanga kiri mu ngalo ya Mukama Katonda that dedication tugenda kubanga twewonga era nga twesazaamu endagaano zonna ez'obuwonge ze baatuwongamu tugambe Mukama Katonda kakati tugwa mikono gyo mu ndagaano y'omusaayi gwo era jangu otunyweze mu ngalo zo teri asobola kujjamu bw'obeera mu mbeera efaanana totyanga mbeera egyo yonna egenda kusituka kubanga ogenda kubanga oli mikono gya Mukama Katonda amina omusajja ayinza okuddira olusuku lwe n'aluwonga emizimu emisimu ne gikuuma olusuku n'ogenda okutemamu ettooke omusota n'okwezinga mulago lwaki amatooke gali mikono gya mizimu omusota gwe kuuma eki olusuku amina twankeeteyo ekasawo eyo nga waliyo vanira naye abasajja bajjanga okubba vanira nga neyeetikka ekuti ya vanira ne bamusanga nayo nga akoze eki atudde nayo mu musiri emizimu gimusibiddewo lwaki vanira bamuwongera emizimu gyegimukuuma obanga emizimu gisobola okukuuma property z'abantu ffe property zaffe zigenda kukumibwani Katonda kati gwe Katonda bw'ogoba layini eno y'obwakabaka bwa Katonda no ey'obulamu obutaggwaawo buli kintu kyo kyonna kibeera mu mikono gya Mukama Katonda buli kyonna including you naawe wenyini ogenda ku mikono gya Mukama Katonda kati wabanga baakuwongayo eri gye baakuwonga ojja kubanga osobola kiki okuddukayo n'ogwa mikono gya Mukama Katonda kyobulaba nti deliverance eyanguwa nnyo ng'osoosa okunoonya obwakabaka bwa Katonda amiina ddamu okyawandikibwa ekitulabe Yokaana essula 10 olunyiriri olw'27 endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutaggwaawo so teziribula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mukono gwange eri asobola kusikula kuva mu mikono gya Yesu Kristo yongera wansi Kitange eyazimpa ye mukulu okusinga bonna Kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna olumazi olwasatu tuli ku 29 so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa Kitange teri Katonda waffe ye mukulu okusinga emizimu n'emisambu egyali gikuwambye gye baakufumbiza gye baakuloga teri asobola kujja mu mikono gya Mukama Katonda lwekyo tugenda kukola ki kusikulwayo olwaleero era ogambe Katonda ogoba layini eno y'obwakabaka bwa Katonda ogenda kubanga osikulwayo lwa mikono gy'emisambu n'emizimu oba bagikuloga oba bagikuwongamu gyonna olwaleero gifuluma givaayo buli gye era Yesu Kristo era ogenda kugwa mikono gya Mukama Katonda amiina twongereze ekitabo kya Yokaana essula ya 14 buli osooka Yokaana essula 14 n'olunyiriri olusooka omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu Abaganda no babiyita bifo bingi si bifo there's mansions like mansions zimanyi mansions tezibeera mu ghetto mansions tezibeera mu ghetto naawe mansions zibeera mu yenga kololo haleluya ate si muyumbayumba mansion oli bwagamba nti mbeera mu mansion ozo okitegeera bulungi tasomere mansion waliwo ebizimbe buli muntu alina ennyumba yo mu ggulu eyo mansion ey'ebbeeyi singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ngenda okubateekerateekera ezo bateekerateekera lwaki atuteekerateekera kubanga ffe tetwali baakubeerayo tewaliyo bifo byaffe tewaliyo bifo byaffe waliyo ebifo by'abamalayika abaseraafi baani ffe tetwaliyo era tewaliyo bifo naye mu Yesu Kristo musajja watwagala ti akati nga bwe mmaze obbanunula ate ngenda waggulu bateekereteekere mansion ze munaabeeramu amiina olaba bbeeyi eyo gye bakuba kakati ogende mansion gy'onoobeeramu yes
era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi nze gye ndi nammwe mubeere eyo otyo era gye ŋŋenda ekkubo mulimanyi Thomas n'amugamba nti Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda ekkubo tulimanyi tutya Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze amina teri agenda kujja kakati no Yesu yakufiirira osobola okufuna obulamu butaggwaawo ng'okyali ku nsi kuno agenda kukuwanirira teri agenda kukwatako akujja emikono gy'omulabe sitaani akuwanirire amina ekyokusatu agenze waggulu okuteekerateekerawo n'obeera wamu naye ebiremberembirembe marshals simayawo nawo noolawo omusajja ona beeyi era olwaliro njagala kusooka weenenye nnyo olw'obutamanya obutabuluyinga bintu bino Katonda byatukoledde ogambe Mukama Katonda asonyiwa mbadde ku byakunsi kuno mikaati ngatto nyumba biki naye mbadde simanyi bbeeyi eno ng'ate yeeyimiriddeko ebintu bino byonna byagala nze nfune amiina otyo nze kkubo akati ate ekyokuna nti ate Yesu Kristo yekkubo erigenda okutuusaayo teri ekkubo ddala lyonna bannabbi bonna tebasobola kutuusa abantu mu ggulu teri n'omu yali asobola n'omuli n'ogumu wabula ono yali avuddeyo waggulu yoyo yennyini agenda otukulembera otutwalayo otyo aba olunyiriri olwakutaano lwa mukaaga Yesu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu tewali ajja eri kitange wabula ng'ayita mu nze singa muntegedde ne kitange mwandimumanyi amina nabagamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu amazima gategeeza ki akubulidde amazima obadde tomanyi bintu bino naye akubikudde amazima ate bwe bulamu obutaggwaawo ate lyekkubo erigenda okutuusaayo haleluya akati njagala oddeko emabega nedda twongere olunyiriri olwasatu Yokaana essula 14 n'olunyiriri olwasatu sikyayogera nnyo nate nammwe kubanga afuga ensajja naye tandiiko nsonga naye ensi etegeere nga njagala kitange era kitange bwe yandagira bwe ntyo bwe nkola mugolokoke tuve wano akati no bw'otuuka ku ssa lino ojja kuba tokyalinako foothold side nga takyakulinako nkwanso yonna ku bulamu bwo kubanga ogenda kubanga oli mu Yesu Kristo era ajja kubanga akutaasa nnyo akutaasa okuva eri enkwe zonna ez'obulabe zitaano akati no kyenjagala okutegeeza nti njagala obereeka you hold okuume genda mu Timoseewo ekisooka essula 6 olunyiriri olw'6 Timoseewo ekisooka essula 6 n'olunyiriri olw'6 naye okutya Katonda wamu n'obutayayaananga ge magoba amangi kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga era tetuyinza kuggyamu kintu naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala ebyo binaatumalanga akati mukwano gwange njagala obeere contented ebyokuyaayaana ogenda okola ebisobo kubanga olina byogoba sooka obisse wabbali sibagaana kukola Katonda ajja kuwa amagezi okole naye kwegayiridde tofuula bulamu bwa mubiri nti bwe businga value ey'ekintu kiri eky'obwakabaka bwa Katonda kira wansi naye abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego n'okwegomba okungi okw'obusirusiru okwonoona okunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira kubanga okwagala ebintu ky'ekikolo ky'ebibi byonna waliwo abantu abayaayaanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala n'ennaku ennyingi naye ggwe omuntu wa Katonda ddukanga ebyo amira era ogambe nze ngenda kubidduka fegaba buno obanga ogubalayo eniyabiiro oyusa ojja kwesanga ng'oyingiremu nabyobulimba kubanga eno Katonda biganya lwaki biganyi kubanga okulabye nti ogobalayo eniyabiintu byokka oganye okugobala yini ey'obwakabaka bwa Katonda ey'obulamu obutaggwaawo ng'asiba kakati bw'asiba ng'ogenda wa nti omugezi agenda mu by'obulimba omugezi akuula binnyo omugezi akola kino
ojja kuwaba naye gwe nkubuulira olwali simba ku bwakabaka bwa Katonda. naye gwe omuntu wa Katonda ddukanga ebyo yes ogobererenga obutuukirivu okutya Katonda okukkiriza okwagala okugumiikiriza obuwombeefu lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza. amina. kakati gwe dduka biri ogoberere bino ebigenda okuyingiza obwakabaka bwa Katonda bidde butulire byebifaana bitya ogobererenga ki ogobererenga obutuukirivu okutya Katonda yes okukkiriza okwagala okugumiikiriza yes obuwombeefu. olulidde ebyo Katonda byagenda okwambaza olwaleero. yes lwananga okulwana okulungi okw'okukkiriza nywezanga obulamu obutaggwaawo bwe wayitirwa. nywezanga obulamu obutaggwaayo ekkoolo yo togita ekintu kyonna ekikusubya eggulu kidduke. era olwaleero ogenda kugamba mukama mbikkulye ekiyinza okunsubya okuyingira obwakabaka bwa Katonda. mukama saagala kusigalira. mukama ebbanga limaze bulokole nemu okutawalira obwereere n'okuyigira eggulu. haleluya. mukwano gwange banno bangi bafudde ababadde balokole naye tetumanyi gye balaze judgment eri maaso ga Mukama Katonda. naye gwawulidde ebigambo bino njagala osalewo okusalawo okunene olwaleero. haleluya. osalewo okusalawo kuno akati nga tukyali ku buseera waliwo ekyawandiikibwa kyetadde njagala okubawa ekiri mu Danyeri ntero kibawa naye njagala era naawe kikwate mu Danyeri essula eya 12 omukisa omulala gw'ogenda okufuna oluvannyuma lw'okunoonya obwakabaka bwa Katonda obw'obulamu obutaggwaawo. Danyeri essula 12 n'olusooka. Danyeri essula 12 n'olunyiriri olusooka. era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira omulangira omukulu ayimiririra abaana b'abantu bo. era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo. era mu biro ebyo abantu bo balisumululwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. akati wagenda kubaawo emitawaana mingi nnyo nga bw'ogiraba mukwano gwange. emitawaana gino gyonna giri waduwayi ogamba nze ndaba abantu aboogera n'okaaba ng'olowooza nti gwe wekaaga okaaba. ensi yonna eri mu maziga. ne bw'ogende mu Amerika ne bw'ogenda Buwarabu ne bw'ogenda wa bonna ensi yonna eri kukaaba. tolwekyo agandi wagenda kubaawo ebizibu bingi nnyo naye gwe Katonda ayagala kukutaasa. eri embeera enegenda okusituka kasita anaalaba ki ng'omaze okuyigira mu kitabo ekyaki buli alirabika nga amaze okuyigira mu kitabo eky'obulamu. amina. Katonda agenda kikolera olwaleero kirako wansi Katonda. era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okutaggwaawo. haleluya. akati no bw'oba toyinga mu kitabo kya bulamu ogenda kuzuukira ogende mu nsonyi ezitaggwaawo ez'eggeyeena ate oyo anabeera mu kitabo ky'obulamu agenda kuzuukira eri obulamu obutaggwaawo. haleluya. nolwekyo essaawa zino sitaani waliwo ebyambalo byatwambaza edda n'essaawa zino byatwambaza mu kaseera nga kano otusuya eggulu. njagala tubeere nga tusaba Katonda bitwambule tuleme okusuba eggulu. ebyakaseera kano njagala obirabe mu kitabo kya Abakolosaayi Colossians essula 3 olugero 5. Abakolosaayi essula 3 n'olunyiriri olw'okutaano. kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi obwenzi obugwagwa okwegomba okw'ensonyi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi. olw'ebyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana abatawulira. era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda bwe mwali abalamu mu byo. akati tugenda kusaba Katonda ebintu ebyo tubyenenye ate tubifiise bife tubiziika wamu ne Yesu nga bwe yaziika omubiri. yes. naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna. otyo tugenda kubijjawo byo tubyenenye biveewo. obusungu. yes. ekiruyi. ettima okuvuma okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe. ebyo byonna byonna ogenda kubanga obikwatako okutta ekitabo ekyo bulungi ne Bayibuli obyenenye. temulimbagananga mwekka na mwekka
kubanga mwamweyambulako omuntu ow'edda wamu n'ebikolwa bye. Tugenda kweyambula omuntu omukadde oyo tumweyambule. Yesu gwe tosobola kubyeyambula ne Yesu agenda musaba abikwambule. Ne mwambala omuntu omuggya afuulibwa omuggya olw'okutegeera mu kifaananyi ky'oyo eyamutonda. Mu kifaananyi kyani ky'oyo eyamutonda yani omuntu omuggya oyo ye Yesu Kristo eyakutonda. Ogenda kuyingira ekifaananyi kye olwaleero. Ogenda kwambala otya Olunyiriri 12? Olw'12. Kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda, abatukuvu era abaagalwa, omwoyo ogw'ekisa, obulungi, okwewombeeka, obuteefu, okugumiikiriza, nga muziriikirizagananga era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka, omuntu yenna bw'abe 562. I don't know which number it is. 362. Check 362. 055 44 554 3. Amina. Osula ku lubalaza tewali kyakulya embeera efaanana etya n'enjwezi emirembe oya Mukama Katonda ampe emirembe kubanga bw'otofuna ennaku n'obwereke okyafuna ebirowoozo ebibi ebigenda okusubya eggulu. Amina. Olwekyo ebintu bino byonna bijja kuyamba okuyingira eggulu ate bigenda okuyamba okulwana olutalo. Nga tujja okulwana olutalo tujja kubanga tusooka okweyambula ebyambalo bya sitaani. Sitaani tagoba sitaani munne. Abaluumi 13 Olunyiriri 12. Abaluumi essula 13 n'olunyiriri olw'12. Ekiro kiyise obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obujja. Naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kwambala Yesu Kristo tulyoke tukuba emizimu n'emisambwa gyonna. Kankule tulina kyosalwa. Ebintu byonna byogera kulwana lutalo, okusubulwa mu bikolimo, okusubulwa biki byonna bisimbye ku bwakabaka bwa Katonda. Amina. Twambalenga Yesu Kristo ali mu ffe alyoke abeera ow'amaanyi okusinga ali mu mujja wa kuloga. Haleluya. Otyo naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba. Otyo tewetegekanga mubiri okwegomba, omubiri guyikwa kyekugasa. Omwoyo gwogenda okwambaza olwaleero. Amina. Kakati nno njagala nkwongere kitabo kya Matayo sura 22. Tuli mu layini ey'okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Olunyiriri 10. Matayo essula 22 n'olunyiriri olw'10. Abaddu bali ne bagenda mu nguudo ne bakuŋŋaanya bonna be baalaba, ababi n'abalungi. Obugole ne bujjula abagenyi. Tuwulira enjiri tuleeta abantu bangi era mbeebaza gye bonna nga babeera ku sipiiti. Mukama abwenye omukisa. Tuwulira enjiri abantu be bajja mu kiraki. Naye okulokoka okwo si kwe kugenda okweyingiza eggulu wabula. Naye kabaka bwe yayingira okulaba abagenyi n'alabamu omuntu atayambadde kyambalo kya bugole. N'alabamu atayambadde byambalo biri bitwali mu Bakolosaayi. Gundi okuloka obulokozi si ya qualification, naye njagala Katonda akwambule atakwambaze. Agenda kukwambula n'omusaayi gwa Yesu, akwambaze n'Omwoyo Omutukuvu. N'alabamu abatayambadde kyambalo kya bugole nga tugenda ku mbaga. N'amugamba nti munnange oyingidde otya wano nga tolina kyambalo kya bugole? Yes. N'abunira. Awo kabaka n'agamba abaweereza be nti mumusibe emikono n'amagulu mumusuule mu kizikiza ekyebweru. Yes. Mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Kubanga bangi abayitibwa naye abalondemu batono. Bangi abayitiddwa abalokole tulokose bangi nnyo
naye mukwano gwange abalonde batono naye njagala obeere kw'abo abatono abalondeddwamu. Amiina. Obeere omu kw'abo abatono nga bagenda okulondebwamu. Haleluya. N'ekyo Katonda njagala nkubuulire mukwano gwe Katonda talina nsonyi nti anaagamba abantu bano bonna bendokodde bonna twalemu abantu 3 bokka. Katonda nze namuta talina nsonyi. Abaana b'Isirayiri baafa Misiri baalinga obukadde 2 n'okusoba, naye abayingira mu nsi ensuubize baali 2 bokka. Bw'ati yakwatibwa nsonyi eraga nti ensi eno eŋŋamba etya? Abantu bano bonna mbazikirize nyingizeeko 2? Olya ensi n'ensi yalinamu abantu obukadde n'obukadde, naye abaagenda mu lyato baali 8 bokka. Kakati nno naffe bwe tuli teweendera ku muntu yenna mukwano gwange, toddayo kwesigulira ku muntu yenna ng'obalayini ey'okweyambula, ng'obalayini ey'okwambala osobola okufuna emikisa gino gyonna. Amiina. Njagala tulabe ne okubikkulirwa essula ya 7 olugero 13. Okubikkulirwa essula 7 n'olunyiriri olw'13. Omu ku bakadde n'addamu nga ŋŋamba nti bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru be baani era bava wa? Be baani? Leero njagala ogambe yeggwe. Be baani? Yeggwe. Atyo nga beewuunya maye eri mu ggulu bagenda okwewunja nga bakulabayo baganda nti ono afudde wakati tumaye wano. Ne mmugamba nti mukama wange gw'omanyi. Naŋŋamba nti bano be baava mu kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Be baava mu kubonaabona kuli okwa kalantiini ne covid simanyi naani yenna. Kubonaabona okungi abasajja nga bobonyaabonya embeera ng'ebayitiridde naye ne bafuba ne booza engoye zaabwe musaayi gw'omwana gw'endiga ne bataddugaza byambalo byabwe batyo. Kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye. N'oyo atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bo. Tebalirumwa njala nate so tebalirumwa nnyonta nate. So omusana tegulibookya newaakubadde okwokya kwonna. Kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe y'anaabalundanga era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu. Era Katonda alisangula buli zziga mu maaso gaabwe. Amiina. Gonna g'okaabi Mukama aligakusimbula agenda gakusangula. N'olwekyo omukwano gwange guma weteeketeeke, omwoyo mutukuvu agenda kubanga akuyamba oyingire mu bwakabaka bwa Katonda. Toddayo ekintu kyonna ekikuddukaza ekyambala kyo kidduke. Haleluya. Oyo omulenzi afulatinga oyo mugambe kwegala kunsubya ggulu by'ofulatinga nviira genda. Oyinza n'okukaweereza essimu akabooya ako genda nti nviira onojja kunzirugaza kyambalo kyange. Amiina. Kakati nno naye ebyambalo ebirala Sitaani bye yatwambaza nabyo mu kusuulwa Mukama agenda bitwambula olwaleero. Oyinza biwandiika ng'ekyambalo eky'obwavu. Sitaani yakwambaza obwavu mu ngalo bungi, buli kyokwatako kifa bufi. Yakwambaza lwaki? Lw'okubanga bakuwongayo eri emisimu. Naye ka tugenda kuyingira buwonge bwa Mukama Katonda nga tumaze okugoba layini ey'obwakabaka bwa Katonda. Sitaani yakwambaza endwadde. Abafu abaloota abafu ne bakwambaza endwadde egaanye okuwona ekulemeddeko. Ne bakuzira abafu bafuuse ebbereeje, buli mutu yenna aloota bafu. Bambadde amakaago, omufu omuloota ayingidde mu maka, ayingidde mu mirimu kyo, ebyo byonna byonna Mukama agenda bitusuulamu olwaleero kasita tusimba mu bwakabaka bwe. Kabibeere ebisimu by'abakyala Sitaani yakwambala mu nnabaana buli lubuto olwofuna luvaamu. Olidde obugumba bwe butudde mu lubuto, Mukama agenda kubanga atwambula ebyo byonna. Kasita asobola okwambula biri bye tulabye, n'akwambula obusungu, n'akwambula okweraliikirira, n'akwambula ennaku, obukyayi byasoose mu Bakolosaayi, nabyo n'agenda bikwambula atwambule rejection.
okukyayibwa nakyo nno kyambalo kyamaanyi nnyo mwana ekyo njagala okisomeko omwana we kyambalo bano abasajja abedda baali babimanyi bw'ogenda mu Zabbuli 10:19 olunyiriri lwa 22 Zabbuli 10:19 n'olunyiriri olwa 22 olunyiriri olwa 22 onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa kubanga neekuumye bye wategeeza onzigyeko oba onnyambule okuvumibwa n'okukyayibwa n'obutaagalibwa n'okuwaayirizibwa kakuba ebintu bino nga byakutte ggwe omwana gw'omuwala oyinza okulaba nga buli muntu yenna akuwaayiriza otya omuwala omu yaŋŋamba nti buli gye yakolanga nga omukazi amuwaayiriza nti yagala bba amaze banyiri nga amuwaayiriza ng'ate talina kintu kyonna kyonna kyokola naye nga amugamba nti gwe olabika gwe oyagala bazi agamba nga alike yaŋŋamba amaka yakola amaka 6 naye nga okuwangaala nnyo myezi 2 naye nga tasobola nti okusukkawo awo awamu yamalangawo wiiki naye nga bamuwaayiriza ki ayagala abasajja b'abanne kwegamba kyambalo sitaani akikwambaza obulala namutusanga eyo bweru ng'akola mu bakadde naye nga obukadde tebumwagala bwabutunuliranga bwotunulize buti mu maaso nga bukuba essimu don't want this one ate bwobukadde babuwuliriza nnyo nga bawa munnanga omukadde akuganye tojja kukolawo bakikwambaza naye kakati simba bwakabaka bwa katonda agenda kikwambula mwana wange mukama agenda kikwambula olwaleero leka kukyawa abo abakukyaye abatakwagala ekizibu kiri ku ggwe oliko ekipali mukama kyayagala okwambula olwaleero amiina ye Dawudi yakimanya nakiwambula ate katonda asobola okwambaza okwagalibwa ne bakwagala ne basukka mukyala gw'omufumbo oba bakikwambaza bakuloze musajja yali akwagala nnyo ne bakikwambaza olwaleero katonda agenda kikwambula akwambaza feva gy'otolaba n'ebyo byokaba ate ekyambalo tekivaawo n'amaziga laba kitabo ky'okufa essula 12 Exodus 12 oluyobasatu okuva essula 12 n'olunyiriri olwa 36 Mukama n'abawa abantu okwagalibwa mu maaso g'Abamisiri ne babawa bye baasaba ne banyaga Abamisiri. Olabye katonda n'abambaza nti katonda n'abambaza okwagalibwa Abamisiri baali babakyawa nga tebabaagalirako ddala n'akamu abaana ba Isirayiri naye katonda n'abateekako okwagalibwa ne babawa ebintu bingi nga bavaayo kati katonda asobola okikukolera naawe. Haleluya. Kati jala tusembe ekitabo kya Isaaya sura 5 oliyosooka olabe procedure eno gye tugendako obukulu bwayo 5 oliyosooka Isaaya sura 5 n'olunyiriri olusooka. Zuukuka yambala amaanyi go gwe Sayoni yambala ebyambalo byo eby'obuyonjo kwe Yerusaalemi ekibuga ekitukuvu kubanga okuva leero yambala ebyambalo byo eby'obutuukirivu yambala amaanyi kubanga bunafu bubaddemu biweekubagiza bifeemu yambala amaanyi otyo kubanga okuva leero okuva olwaleero olwokuna luno temukyayingiranga mu ggwe nate atali mukomole n'atali mulongoofu eri takyaddayo kuyingirira agenda kubeera wala naawe ebisimu gigenda kubanga gikutya oliko ekitiibwa n'etiisa ya katonda gyagenda okwambaza otyo weekunkumula enfuufu golokoka otuule wansi mu Yerusaalemi weesumulula enjegere z'omubulago bwo weesumulula enjegere zibadde zikusibye zonna zigenda kutalwa mpaka olw'ekyambalo ky'oyombadde kiri eky'obutuukirivu ate nga kigenda okuyingiza obulamu obutaggwaawo weesumulula enjegere z'omubulago bwo omuwala wa Sayuni eyanyagibwa. Amiina. Omuwala wa Sayuni eyanyagibwa eyatwalibwa mu busibe akati noderiwala essyola erigenda kubanga efuna kubanga omaze okumanya okwagala kwa Mukama Katonda omaze okuvaluinga ebintu Katonda byakwagaza ebyamukwagaza n'akwagala n'ateeka n'omwana we mulamba ne bamutta bubi nnyo ng'alina bukunya bwereere ku lulwo gw'osobola okugenda okubeera wamu ne Katonda wo kwegamba ekintu ekyali ky'amajazi bwetulawo n'ekirowooza nenga ne bannaye Katonda okwagala ki ani kummwe ddala ng'olina mukwano gw'omwagala nnyo obwavu mutta
n'agamba mpa ku mwana w'oyo mutwale bamusaddaake ng'aggawale gamba muteme jambiya mutwe n'andaba naye Katonda yawaayo omwana we ow'ekitiibwa amwejezebwe attibwe ku lulwo gwe osobole ogenda okubeera walunaye tewaliwo ngeri yonna gye twasobodde okudduka sitaani kubanga sitaani yali amaze okukola naffe endagaano nga tulinako obuyinza olw'endagaano gyamaze okukola naffe ng'ayita mizimu gye endagaano eyo yalina okusalibwamu okuvaawo era nga Yesu Kristo yasobola okugyawo endagaano eyo ng'aleese endagaano empya ey'omusaayi gwe lwekyo njagala tubeere nga ebintu bino bifumiitirizaako okwata essaala era obyagale era obyebaze ate wenenye ebintu ebyo bive mu bulamu bwo tugenda kubanga tufuna emikisa gino gyonna gyatubuulidde olwaleero muganda wange yonna gy'oli Mukama agenda kulwanira mu linnya lya Mukama waffe Yesu twebaza Katonda olw'ebigambo tumaze okuwulira mwanyinaze muganda wange ebigambo bikunyumidde naye tebikoma ku kunyuma bunyumi wabula bwe bimanyi okunyumira olina okukkiriza Yesu okuba omulokozi wo ngamba gwe njogera gwe muganda wange mwanyinaze atakkirizanga Yesu ebigambo tebikoma kukunyumira bunyumizi tebijja kuwa bulamu butaggwaawo olw'okuba onyumiddwa naye obulamu obutaggwaawo bujja ng'okkiriza Yesu Kristo ng'omwetwalidde ng'omulokozi wo mu linnya lya Mukama waffe Yesu kyeva n'okusaba w'oli omukkiriza olunaku olwaleero weetwalire obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era ngenda kukusaba oddemu ebigambo bino mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ekigambo kye mpulidde era nkwebaza era neekukkiriza tiwajja mu mubiri n'ofa ku ebibi byange n'oziikibwa ate era n'ozuukira otudde ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe nange era onzikiriza nti wafa kula bibi byange era njatula era nzikiriza n'omutima gwange okulokoka sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu olwaleero ndokose mu linnya lya Yesu kati nga bwewulira ekigambo kya Katonda olugendo lw'okugenda mu bulamu obutaggwaawo lutandise mu linnya lya Mukama waffe Yesu onyweze obulamu obutaggwaawo obwo bwe wayitirwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kale baganda bange mwena gye muli abajje mutuwuliriza tubebaza okutuwuliriza n'okutulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu twebaza olw'ekigambo kye tuwulidde sooka otagenda mu maaso nga weebaza Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama Katonda we gwena twagala okwebaza olw'ekisa kyo okuba kingi olw'omukwano gw'okuba mungi gye tuli mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu Mukama tukwebaza olw'ekigambo eky'obulamu obutaggwaawo kye tuwulidde olunaku olwaleero abamu twali tetukimanyi nakimanya Mukama tukwebaza ayi kabaka wabakabaka kubanga gwena pulani ennungi gye tuli Mukama weebale ayi Katonda waffe olw'ekigambo ekimaze okutubuulirwa okuyita mu muweereza wayi Mukama weebale ayi Mukama abange weebazeko Katonda mwebaze okukola ekigambo ky'owulidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda weebale ayi Mukama Katonda aba Katonda weebale Mukama Katonda w'amagye weebale gwe Katonda omwesigwa weebale gwe Katonda ow'amaanyi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu otuwulidde ekigambo ayi Mukama eky'obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda Mukama abamu twali tetumanyi kumanya teri obulamu obutaggwaawo bwe tutyo Mukama tubaye tulafubalira ku bintu ebiggwaawo ebintu eby'ensi nga tulowooza wafiita biri mu bintu bya nsi naye Bayibuli eyogedde mutemusewo ekisooka essula ey'omukaaga olunya olw'ekkumi tuwafiitire obulamu obutaggwaawo abanga obaye tomanyi na kiwayitirwa bw'obadde olowooza wayitirwa bintu kye babadde bikumalamu bibadde bitumalamu nga tetumanyi kyayitirwa Mukama Katonda aba Katonda kye batujja mu maaso g'Omukama nga twenenya mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusembere ku nnamuliro ya Katonda abange twenenya eri Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu kuba tumanyi kyatuyitirwa tulete tunoonya kyatuyitirwa nga tunoonya bintu bya nsi Mukama nga bitumazeemu Mukama nga byetugoberera Mukama nga byetulwanira nga tumanyi tetwayitirwa bulamu butaggwaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Mukama tusaase Katonda aba Katonda tusaase Mukama Katonda ataggwaawo tusaase Mukama Katonda atanemerwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda Mukama tujjeyo n'ekitala ne tutema bannaffe Mukama ne tuyiwa n'omusaayi nga tulwanira ebintu ebiggwaawo Mukama nga tuwoza bye twayita Mukama netegera olunaku olwaleero Mukama Katonda aba Katonda mu Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga taata olunya olw'ekkumi Katonda wange tuwatuyitira bulamu butaggwaawo Mukama tutegedde olunaku olwaleero kyeba twenenya mu maaso g'Omukama mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda olw'okuyaayaanira ebintu ebiggwaawo Mukama olw'okuyaayaanira ebintu ebitalimu ayi Katonda waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda Mukama ne twonoonera omwo Mukama tusaasa ayi Katonda aba Katonda tusaasa ayi Katonda ataggwawo taata mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda twonoonye mu maaso g'Omukama lwa
lwakufuba kunoonya biggwawo twonoonye mu maaso g'omukama lwakuyayanira bintu ayi katonda waffe mu linnya lya mukama Kristo omwana katonda watusaasire tukukabira olunaku olwaliro abange wenenye mu maaso ga katonda olunaku olwaliro ekigambo kya katonda kimaze okwogera gy'oli ekigambo kya katonda omaze okiwulira mu kigambo kya katonda kimaze okwogera gy'oli wenenye mu maaso ga katonda obadde onoonya bintu ng'ekyakuyita kyawakireka ekyatuyita kyatwakireka mukama kiba twakivaako twakirekawo mukama olunaku olwale katonda waffe mu linnya lya mukama waffe Yesu tweninyayi katonda abaganga tweninyayi mukama katonda w'ekisa mu linnya lya mukama waffe Yesu tubeeze tumanyi teri obulamu obutaggwawo ekyo tubeeze tukimanyi mukama tubeeze tunoonya kyatuyitirwa tubeeze tunoonya birala mukama tosaasayi katonda bakatonda tosaasayi mukama katonda w'amawanga abange wene maaso ga katonda oba oli mu ddiroyo oba otambula oba oli mu motoka katonda n'akuwulira oba oli wonna wooli wonna gy'otuwulira oba oli amaomaani oba oli mu Amerika oba oli dawa yonna wenenye maaso ga katonda olw'obutanoonya bulamu butaggwawo ate nga kiwayitirwa obadde onoonya bintu n'abamu ekikuva mukama ekyatutwala mu mawanga ekitutambuliza yonna gye tuli ekitukozesa byonna bye tukola lwakunoonya biggwawo naye mukama katonda bakatonda tutegedde olunaku olwale mukama twonoonya bulamu butaggwawo ffe mukama bwe tulina okunoonya katonda waffe bwe tulina okufulubaka mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu saasirayi katonda bakatonda saasayi katonda w'amawanga saasayi katonda ataggwawo mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana katonda omulamu tunoonya biggwawo mukama tosaase katonda waffe abange mukabire katonda w'amawanga mukabire katonda w'eggw'ensi mukabire katonda ayinza mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu bwe yatunda bw'ati mukama nga otugenda saanawo n'otuyitirira omwana wo otuyo tulokoke tufune obulamu obutaggwawo mukama katonda bakatonda tosaase katonda tesavu tosaase katonda fuwekiza mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda omulamu mukama tetufayo kunoonya bulamu butaggwawo ate nga kyawandiikibwa mu Yokaana 17 olunya olwokusatu bwe bulamu obutaggwawo okutegeera katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwatuma mukama tetufuddeyo kunoonya tetufuddeyo kutegeera tetunoonya kutegeera tetunoonya kutegeera bintu tunoonya kutegeera bintu birala tetunoonya kumanya nga toyogedde mu kigambo kyo mukama kibuno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwatuma mukama tosaasayi mukama tumanye ebintu ebirala byonna mu nsi mukama tumanye bingi mukama twogera bingi mukama buli kyotubuuza tukimanyi naye gwe tetukutegeera n'obulamu obutaggwawo tubutegeera ne Yesu tumutegeera mukama tosaase katonda abakatonda tosaase mukama katonda ataggwa mu linnya lya Yesu owooluganda wenenye osobola okunyumya emboozi n'okimalako n'omala olunaku lulamba ng'onyumya naye tosobola kwogera ku katonda kumala ddakiika 5 emboozi yebeweddeyo kitegeeza kati omutegeera naye nga bayibuli egambye Yokaana 17 olunya olwokusatu kibuno bwe bulamu obutaggwawo okutegeera katonda omu ow'amazima ne Yesu Kristo gw'ayituma mukama tosaase katonda abakatonda tosaase katonda ataggwawo mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana katonda omulamu mukama twetunoonya bintu bwetule twambala busongo twambadde bukyayi twambadde bujja mukama tosenza bifaananyi wenenya olw'okusenza ebifaananyi obadde osenza bifaananyi mukama tosaasire ssebo tosaase katonda bakatonda mu linnya lya mukama waffe Yesu tugwa wansi wayi mukama twenenya mukama katonda bakatonda twenenya katonda atagwawo mukama twetusenza bifaananyi abange wenenye olw'okusenza ebifaananyi olw'okusinza ebintu wenenye mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda olala mukama tosaase taata tosaase katonda bakatonda tosaase katonda w'amawanga mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana wa katonda tosaasire mukama tosaase katonda bakatonda ebyo gy'okunoonya gwe katonda tunoonyeza bintu biggwawo tunoonyeza bufumbo tunoonyeza abantu bokka tunoonyeza bintu byokka tunoonyeza bugagga bokka mukama tukunoonya mukama tetufudeyo kunoonya katonda nge tetunoonyeza bulamu butaggwawo mukama mu linnya lya Yesu bwe tuba twolekedde okuzekerera tuba twolekedde okugwawo mukama nga twambadde busongo mukama ekyambalo kye tuba tulina mukama busongo mukama bukyayi mukama bujja mukama bukaawu mukama kusenza bifaananyi n'ebiringa ebyomukama mukama tosaase taata tosaase mukama katonda waffe tosaase katonda atalemerwa mu linnya lya mukama waffe Yesu mukama tugaba amaaso g'olunaku olwaliro tukabira katonda waffe taata tukabira mukama katonda waffe olw'okunoonya ebintu n'omubi kyabateekako endwadde n'atwambala ekyambalo eky'endwadde n'atwambaza ekyambalo eky'endwadde n'atwambaza omwoyo ogw'obulakyamalo eky'obwavu kuba tunoonya bintu naye n'atwambaza ogwambala ogw'emukama ogw'obwavu ogw'endwadde eky'obugumba okweraliikirira byonna nabyo tosaako mukama mu linnya lya Yesu saasira mukama saasira n'ateekako okugaanibwa n'atwambaza okugaanibwa ebyonna byatwambazibwa kubanga katonda twabubaako
tetwanoonya kyambalo kye tetwanoonya butuukirivu tetwanoonya ye mukama tetwanoonya mu bulamu butaggwaawo twanoonya bintu mukama tusaasire katonda feso tusaasire katonda atalemerwa abange mukabira olunaku olwaliro abange awuli okaabaako abange yiwa omutima gw'olunaku olwaliro naye anaasumulula abange anaalokola ananga wanaawonya mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu kubanga yayogedde mu kigambo kye omulikomawo gyeri nange ndibaza mukama tukomyewo okuyita mu kigambo kyo tuwedde ekigambo kyo mukama tuwedde ekigambo kyo taata mu linnya lya yesu tuba twenenyayi mukama twenenya gy'olyayi katonda bakatonda twenenya gy'olyayi mukama katonda atalemerwa mu linnya lya mukama feso omwana wa katonda omulamu taata tusaase katonda feso tusaase katonda fe ekitiibwa tusaase katonda fe atalemerwa mu linnya lya mukama feso omwana wa katonda omulamu twali twambadde bubi nga tebe tuyita mukama twali twambadde bubi niwe tujja mu maaso go mukama tosuulibwa bweru mukama kuba tetulina kyambalo mukama ekyambalo kyaffe mukama kikyeyo kijja mu maaso go mukama niwe tukuyita mukama natowulira niwe tusaba mukama totulaba kubanga twambadde bubi mukama tetusala mu maaso go abange mukabire katonda bakatonda mukabire katonda ow'amaanyi oyo mu linnya lya yesu omwana wa katonda gwalokola mukama twalokoka taata netobeze tumanyi mukama twali tulowooza nti bikomaawo olwatula nga biwedde nga tulowooza bikomaawo olwatula nga kiwedde nga tetunoonya bulamu butaggwaawo nga tetwambala bulungi mukama tusaase katonda affe tusaase katonda amawanga mu linnya lya mukama feso tukabire olunaku olwe mukama tukabire olunaku olwe katonda affe nga tetufalina kwebaza olwekyo ekyamaanyi kyewatuwa nga tetukiraba mukama tetukiraba mukama tetukifaako katonda wange ekyobulamu obutaggwaawo nga tetwebaza mukama taata ow'ekisa saasira katonda bakatonda saasira katonda w'amaanyi taata saasira katonda w'ekisa tukwata ekisa olunaku olwale mukama tosaasa ekisa olunaku olwale mukama osaase katonda affe osonyiwe mukama osonyiwe katonda affe taata twetwegomba mukama tugobera byakwegomba byetwegomba ebyensi mukama tugondera byansi mukama tugobera byansi mukama tugobera kwaka taata tugobera bya mubiri mukama saasira saasa osonyiwe mukama saasa osonyiwe katonda wange mu linnya lya mukama feso abange mukabirire olunaku olwaliro mukabire olunaku olwaliro katonda bakatonda mu linnya lya mukama feso mukabire katonda w'ekisa mu linnya lya yesu omwana wa katonda mukama saasira olunaku olwaliro saasa mukama katonda bakatonda saasa mukama katonda w'ekisa saasa katonda ataggwawo taata mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu tukwate ekisa olunaku olwaliro mukama tukwate ekisa olunaku olwaliro katonda bakatonda mu linnya lya yesu omwana wa katonda tewali anaatuwonya mulala tewali anaatulokola tewali anaatuusomolola okuleka gwe katonda omutaata atuwegaza twekisa mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu bayibuli egamba mukama n'atuma omwana w'omu yekka tuleme okuzikirira tuleme okubula buli amukkiriza mukama twere tukukkiriza mukama twere tukukkiriza katonda affe mu linnya lya yesu beruka olunaku olwayi tukomeyo gy'oli mukwenenya tukomeyo gy'oli wayi mukama mukwenenya mu linnya lya mukama feso omwana wa katonda osaase katonda bakatonda osonyiwe katonda w'amawanga osaase katonda w'amagye mu linnya lya yesu abange sinda mu maaso ga katonda sinda mu maaso ga mukama sinda mu maaso ga katonda mu linnya lya yesu sinda iwayo omutima gw'olunaku olwaliro iwayo omutima gw'olunaku olwaliro mu linnya lya yesu omwana wa katonda obadde osinza bifaananyi obadde otunuulidde bintu biggwawo nga totunuulidde bulamu butaggwawo ate obwo bwewayitibwa abange wayitibwa bulamu butaggwawo ne obadde otunuulidde ebiggwawo mu linnya lya yesu kyoba obadde omanyeko mukama mu linnya lya mukama waffe yesu mu linnya lya yesu era esaawa omusaayi gwa yesu guyite gukwambule ebyambalo ebyo byabadde bikusubya eggulu gukwambule mukwano gwange obadde mu kusaba wano ne mukama alina byakulaze ng'osaba nagamba mwana bino byokola bino bijja kusubya obwakabaka bwa katonda bijja kusubya okuyingira eggulu bigenda kusubya obulamu obutaggwaawo mukama tubikkulire byonna mukama katonda w'ekitiibwa tubikkulira mukama katonda w'amaanyi gonna wabibikkulira pawulo n'abibuulira abasajja ab'ekoliso abakolosaayi naffe mukama katonda bitulaga olwaleero mukama twambule obwenzi twambule obusungu obujja obukyayi obutasonyiwa twambule obukyayi bwonna mukama katonda w'ekisa byonna ebyo mukama katonda obusungu bwo bulimu okubuubuka ku ffe mukama twambule
abaana b'Isirayiri beemulugunya ne beekyanga olw'embeerezi gye baayita mu lugendo luno nga bagenda mu nsi. Naffe tuba tugenda mu nsi naye nga tumaze okuyingira mu biseera ebizibu nga bye baayingiramu. Embeera ey'okuyigirizibwa mpitirivu obungi mu kiseera kino. Okuyigayizibwa kungi, okutukurizibwa kungi nnyo eri obulamu waffe. Omulabe Sitaani ng'ayagala otutulugunya okusosobya eggulu. Naye Yesu w'oli Mukama jangu oyingire mu lutalo luno olwaleero. Obitwambule byonna Mukama Katonda bitubadde twambadde. Omwoyo omutukuvu jangu otwambaze ekyambalo eky'obutukuvu. Twambaze amaanyi abadde baweddemu amaanyi Kitange. Twambaze amaanyi Yesu Kristo Omwana wa Katonda. Twambaze okugumiikiriza enjuwalensi eyingire bulamu bwaffe. Tugumiikirize embeera, tugumiikirize abatwogerera, tugumiikirize abatuyombesa, tugumiikirize abatujooga. Oh Jesus. Mukama Katonda ng'otwabaliza eddala ekyambalo ekyo ekyokwagala, ekyokugumiikiriza, ekyobuwombeefu Mukama. Oh Lord Kitange. Ekyambalo ekyo kagubeera omusingo ogw'okusaba kwaffe nga tugenda okusaba otuwulire, kubanga tugenda kubanga tunyiridde mu maaso go, tugenda kubanga tumaze okuteeba obwakabaka bwa Katonda. Ebira byonna bigenda twongerwako olwaleero. Nabe tugenda okusaba byonna ogenda byanukula. Tugenda kusuula enjegere z'omubulago bwaffe Mukama. Tugenda kusumulwa Mukama n'okwambulibwa byonna eby'obuzaalibwa na Sitaani byatwambaza. Tugenda okulwana olutalo Mukama Katonda tuwangule, kubanga gwe twambadde oli w'amaanyi okusinga ali mu nsi. Tugenda kufa mu buwonge bwonna Sitaani bwe yabye baatuwonga mu Sitaani yenna obuzaaliranwa. Oh Jesus. Tugenda kwambulwa byonna Sitaani bye twambaza munda mu mbuto zaffe mu ngalo. Oh yes Lord. Kyangwayo Mukama otusaasire. Kyangwayo Mukama Katonda otusumule. Tugenda kuyingira mu kusuula kaakati okw'amaanyi. Njagala osabe Mukama Katonda omukwano gwange essaala gy'otusabangako olwaleero, kubanga olwaleero omaze okuzuula ekyama, omaze okuzuula ekyetaago kya Katonda kyakwagaza, omaze okuzuula kooloyo okitegedde, omaze okufa luyinga kwagala kwa Katonda. Mulinnya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ssebo kabaka w'abakabaka Mukama, tuzze mukwano gwange akawungeezi ka leero n'ekibiina kino Mukama. Mulinnya Yesu Omwana Katonda omulamu nga bw'oyogedde mu kitabo kya Danyeri 12 kabaka w'abakabaka Mukama, tumaze okuwandiikibwa mu kitabo ayi Katonda wange ssebo eky'obulamu obutaggwaawo. Kabaka w'abakabaka Mukama, ogambye ogenda tuzuukiza ayi Katonda abakatonda Mukama, ffenna tubeere n'obulamu obutaggwaawo Mukama. Mulinnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, kyawandiikibwa mu kitabo kya Isaaya essula eya 5:2 kabaka w'abakabaka Mukama, olunya olusooka. Mulinnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, ogambye zuukuka mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Olunaku lwaliro twambala ekyambalo eky'obutuukirivu n'amaanyi ga Katonda abakatonda Mukama. Mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, ogambye olunaku lwaliro twekunkumula Katonda abakatonda, twesumulule Katonda abakatonda enjegere zonna Mukama, ezo ze baatusiba mu bulago Mukama, ze baasibisa ebigere byaffe Mukama. Olunaku lwaliro ogambye timuffe temukyayingira mu kintu kyonna ekitali kirongoofu. Mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, tweyambula buli kyambalo kyonna, ekyambalo ekyobusungu, ekyambalo ekyokuyomba, ekyambalo ekyobutasonyiwa. Olwaliro tukyeyambula mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu, ekyambalo ekyokugaanibwa. Dawudi ayogedde mu kigambo ky'osebo kabaka abakabaka mu Zabbuli 10:19 mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, nti onzigyeko okuvumibwa n'okunyoomebwa, kubanga neekumye bye wategeeza. Olunaku lwaleero Mukama, twambula ekyambalo ekyokugaanibwa, ekyambalo ekyokunyoomebwa, ekyambalo ekyokujoogebwa, ekyambalo eky'obwavu. Olwaliro tukyeyambula, tukyekutulako mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Otugambye emitabo ky'Abaruumi Mukama, mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu, titwambalenga ekyambalo eky'omusana. Yesu gwe musana gwaffe Katonda abakatonda Mukama. Olunaku lwaliro Katonda abakatonda, tweyambula olwaleero buli kyambalo kyonna, ekyambalo ekyekizikiza, ekyokugaanibwa, ekyokujoogebwa, ekyambalo eky'obwavu, ekyambalo eky'amabanja, ekyambalo eky'obugumba, eky'obutazaala, ekyokufiisa abaana, ekyambalo ekyokudda emabega, ekyambalo eky'obutakulaakulana. Tukyeyambula ekyobutasonyiwa, tukyeyambula, tukyekutulako mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu. Ekyambalo ky'amabanja olwaliro tukyeyambula, tukyekutulako, tukisimbula, ekyokufa n'amagombe olwaliro tukyeyambula, tukyekunkumulako, tusumulula olwaleero mu linnya erya Yesu. Buli njegere zonna ze baatusibisa ez'okufa n'amagombe, enjegere olwaleero ze baatuyingisaamu ez'endagaano, ez'emizimu, egy'abaafedda olwaliro tuzeesumulako, tuzeekunkumulako mu linnya erya Yesu. Buli njegere zonna ezaasiba ebigere byaffe, ez'okulemererwa, ez'obutagenda mu maaso, ez'okudda emabega, tuzeekutulako
tukutulako tuzitematema tuziyuzayuza mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu tweyambula olwaleero ekyambalo eky'obujeemu kubanga kyawandiikibwa bwe kya Yokaana ayi Katonda aba Katonda tendiga z'Omukama kabaka w'abakabaka taata munange zikutegeera naawe oziwulira mu linnya lya Yesu ani alizikula okuzijja mikono gyo Katonda aba Katonda olwaliro naffe taata omulungi omuyinza w'ebintu byonna Mukama mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu ekyambalo eky'obujeemu eky'obutagondera Katonda tukyeyambula tukyekutulako tukisimbula simbuka mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu eky'obutasonyiwa tukyeyambula eky'endwadde eky'okufa n'amagombe tukyeyambula tukyekutulako nkiragira olwaleero nkifuluma baayo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu ekyambalo ky'obugumba nkikwambula nkyeyambula nkitematema nkiyuzayiza nkyokya muliro fuluma vaayo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu tukyekungumulako Katonda aba Katonda Mukama buli kyambalo kyonna Katonda wange taata nange ssebo kye baatwambaza ekyambalo ky'amalogo Katonda aba Katonda Mukama otugambye Katonda wange niwe twambala ekyambalo ekyo Katonda aba Katonda Mukama taata munange ssebo eky'obutuukirivu Katonda aba Katonda Mukama tusabe byonna bye twagala ogenda kubituwa Mukama mu linnya erya Yesu tusaba Katonda aba Katonda kyawandiikibwa Mukama mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu nitusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala byonna binaatwongerwako obwakabaka bwa Katonda abange bwe buuka bwasaayasa obwakabaka bwonna obw'ebyambalo byonna ebyo byatwambaza eby'endwadde eby'okufa eby'okulemererwa eby'obwavu olwaliro bwasaayasibwa ebyambalo byonna eby'amabanja eby'obutagaggawala eby'okufa tubyeyambula tubitematema tubyasaayasa ebyambalo eby'okugaanibwa mbikwambula ebyakwambazibwa olw'eddogo bikwambula biyuzayiza bitematema biyuzayiza miragira kati twabulamu bwo baayo simbuka byokya muliro ekyambalo eky'obusungu eky'okuyomba eky'obutasonyiwa fuluma mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ekyekyambalo eky'obutakulaakulana nkikwambula nkiyuzayiza vaayo fuluma mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu ekyokukwata ssente nga ziyita mu ngalo tukitematema olwaliro tukiyusayiza mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu buli kyambalo kyonna kye baatwambaza ekyambalo eky'amabanja eky'obutagaggawala eky'obutakulaakulana olwaliro tukiyusayiza olwaliro tukitematema olwaliro tukyokya omuliro mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu Katonda aba Katonda Mukama taata munange oyogedde mu Isaaya essula ya 5:2 Mukama mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu ogambye zuukuka yambala obutuukirivu olwaleero mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu n'amaanyi ga Katonda olwaliro Mukama tuyita amaanyi g'Omukama olwaliro agakutula agasumula emiguwa gye baatusibisa mu bulago bwaffe emiguwa gy'okufa egy'emagombe egy'endwadde egy'okulemererwa egy'obutafumbirwa egy'obutazaala egy'obugumba egy'okufiisa abaana okuvaamu embuto tugikutula tugitematema tugiyuzayiza mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu egy'emiguwa gye baakusibisa egy'okugaanibwa ngitema ngiyuzayiza ngyokya muliro ngisimbula ngiragira vaayo simbuka enyanjo kyana muliro mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu Katonda aba Katonda Mukama ogambye Yesu kabaka Mukama nti gwe musota gwaffe ogwanikibwa ku musalaba e Gologota otuwa obulamu obutakwawo olwaliro tukuyita Katonda omuyinza w'ebintu byonna Mukama mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu ogambye wajja tubeere n'obulamu era tubeere nabwo mu bujjuvu mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu olwaleero tuyita Yesu n'amaanyi ga Katonda g'omusalaba olwaleero agakutula olwaliro agamenyaamenya agasikukulula agambula ebyambalo tubyeyambula mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu buli kyambalo kyonna kye bakwambaza ekyambalo eky'obwavu nkyekwambula olwaliro nkikumako omuliro ekiri mu ngalo zo ekyamabanja ekyokufiirizibwa kukwata ssente nga ziyita mu ngalo nkiragira ayo simbuka kyokya omuliro mu linnya erya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu ekyambalo eky'obugumba nkitematema nkiyuzayiza nkyokya n'omuliro kyambalo eky'okuvaamu embuto nkyokya n'omuliro nkikwambula ekyokufiisa abaana okuvaamu embuto nkiragira olwaleero kikuta mukazi gwe nkyokya n'omuliro nkizikiriza eky'obwavu ekyokulemererwa ekyokugaanibwa kikwambula olwaleero bayibuli eyogera mu kitabo kya Isaaya essula ey'ekumi Katonda aba Katonda Mukama olunya olw'27 kyolw'okufibwako amafuta Katonda aba Katonda Mukama twatutikula ekimikuku Mukama n'otujjako Mukama ebikoliko ne bikutuka ekyo ekyokugaanibwa ekyo ekyokunyombebwa ekyo ekyokujogebwa ekyo eky'obutasukkuluma ekyo ekyokudda emabega okulinyirirwa kyeyambula kikwambula ayo simbuka
njokyana muli omulinnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu olwaliro nkinafuya nkizikiriza ddala Katonda aba Katonda mukama twambula ebyambalo byonna ebyatwambaza mulinnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyajja olw'endagaano ez'abafuna amagombe olw'ekyo olw'endagaano n'obuwonge mukama eyo gye baatuwonga olwaliro mukama tubiwangula tubiyuzaayuza tubitematema mulinnya erya Yesu omwana Katonda omulamu Katonda aba Katonda mukama twambule mukama Yesu Omunazaalesi omwana wa Dawudi wayambula amatulumaayo ekyambalo mukama ekyali ku maaso ge naffe olwaleero tukyeyambula tukiyuzaayuza tukitematema tukyokya omuliro mulinnya erya Yesu omwana Katonda omulamu ekyokudda emabega ekyobutagaggawala ekyambalo ekyobuzaaliranwa olwaliro nkikwambula nkyeyambula nkyekutulako ekireeta okugaanibwa ekireeta okunyoomebwa ekireeta okudda emabega kikwambula ayo simuka tukyokya omuliro mulinnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu muyite mukama omugambe Yesu olwaliro Katonda wange ssebo nyambaza ekyambalo ekyomusana ekyambalo ekyobutuukirivu Katonda aba Katonda mukama ekyambalo ekyamaanyi ga Katonda kinyambaze Katonda wange ayi Katonda aba Katonda mukama nyambaza ekyambalo mukama olwaleero nkwa mikono gyo teri muzimu yadde omusambwa teri ndwadde zigenda kunsigula kunzija mukono gwo Katonda aba Katonda mukama oyogedde mu kitabo kya Danyeri essula ey'ekumi mukama tiwagenda kubaawo okuyiganyizibwa Katonda aba Katonda mukama mubiro ebifaanagana bwe biti mukama Katonda wange taata taggwaawo malinnya erya Yesu omwana Katonda omulamu naye buli muntu yenna akkiriza okuyita mu kuyiganyizibwa Katonda aba Katonda mukama kyagenda kuwandiikibwa mu kirabo eky'obulamu obutaggwaawo malinnya erya Yesu kyogenda kumuzuukiza taata munnange ssebo azuukira Katonda aba Katonda otuggyayo mu nfuufu eyo gye baatuteeka eyo gye baatusibira olwaliro tuvaayo malinnya erya Yesu omwana Katonda omulamu kyawandiikibwa mu kitabo kyakubiikulirwa essula ey'omusanvu mukama bayibuli etugambye Katonda aba Katonda kyabo baani olwaleero abambadde ebyambalo ebyeru tibeeba abayita mu kuyiganyizibwa Katonda aba Katonda mukama ebyambalo mukama taata munnange ssebo ebyobutuukirivu kyambalo ekyokuganja kyambalo ekyobulungi kyambalo ekyemirembe kyambalo ekyokusonyiwa kyambalo ekyekisa ekyambalo mukama Katonda aba Katonda ekyamaanyi ga Katonda ekyambalo Katonda wange ekyomukisa ekyambalo Katonda aba Katonda ekyokuganja kyawandiikibwa mu Kuva 12 olunya olwa 36 Katonda aba Katonda mukama bayibuli etugambye mukama ky'abaana ba Isirayiri nobambaza ekyambalo ekyokuganja Abamisiri babawa byonna bye baasaba naffe olwaleero twambaza ekyambalo ekyokuganja ekyokwagalibwa ekyokukkirizibwa ebyaffe byonna mukama ebyali byakwatibwa ebyali byambibwa olwaliro bivaayo tufuluma nabyo obulamu tuvaayo nabwo obulamu obutaggwaawo okuganja tugenda nako obugagga tugenda nako omukisa tugwetaaga obulungi tubwetaaga obuwombeefu Katonda aba Katonda ekisa kya Katonda okwagala kwa Katonda muyite mukama omugambe mukama olwaleero nyambaza ekyambalo ekyo Katonda aba Katonda mukama ekyambalo ekyomusana olunaku lwaleero Katonda aba Katonda ekyambalo ekyobutuukirivu ekyambalo ekyemirembe kya Katonda yingire mu bulamu obutaggwaawo Katonda aba Katonda mukama mukama Katonda akutolosa kati akutolosa atugambye kutulekekere ze baakusiba waliwo omuntu obadde mu kkomera nga baakusiba oli mu mbeera zibu nnyo naye obadde musibe obadde oloota nga baakusibira awantu naye olukegere lukutuka kubanga oyingidde mu pulaani ya Mukama Katonda oyingidde mu ngalo za Mukama ovaayo gye baakusibira omulala baakwambaza endwadde ekulemeddeko Jesus Mukama yakwambudde obusungu yakwambudde ekizikiza kyonna akwambula endwadde eyo kakati Yesu watwala endwadde zaffe zonna Mukama omukyalo oyo omusajja oyo abadde ayambaddwa endwadde eremeddewo Mukama okiwambula olwale mujala Yesu mukyala gwe mu lubuto olw'omubaddemu ekyambalo kyewakwambaza sitaani oba kyaddogo oba muzimba okufumbisa olwaliro ovaayo tolokayo oh Lord Mukama jangu otolose yonna mikolo gya sitaani gyonna gye yatuwambira tugwa mu ngalo zo olunaku lwaleero kitange teri agenda tusikula kuva mikono gyo teri n'omu oh Lord Jesus Mukama Katonda otusumula kakati otusumula waliwo asumululwa mukyala gwe obadde weralikiremu tezivaamu naye ekyambalo ekyo kifuluma olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu kivayo olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu
musajja gwe emizimu egyakwambazibwa mu ngalo olwalegitta olwaleero mulijja Yesu Kristo mwana wa Katonda Mukama Katonda twambaze emikisa mu bulamu bwaffe yambaze emikisa mu n'abaana b'abakyala abo yambaze omukisa biri by'abantu abadde balwadde Mukama Katonda kulembera abadde basibiddwa mu kkomera batolosa ate bakulembere mukisa omujja ayi Katonda w'ekitiibwa kakati ng'omaze okutoloka kuva emikolo gy'omulabe Sitaani ogudde emikolo gya Mukama Katonda njagala tuyingira mu kusaba kwa ddakiika ntono otolose banno naawe mukyalo omufumbo otolose omwami wo leka kwagala kutoloka wekka abafamire mangi gonna waliwo abafamire nga mwenna mulina ekizibu kyekibu mwenna bintu bibalumbye mwenna bibagweyeza mwenna atyego gwakati ofulumye njagala otandika ofulumya banno omukuomu nga weegayira obeenenyeze nga gwe obeenenyeza fulumya abaana bo abawambiddwa ebyambalo by'obwenzi kakati abaana abalaluse bafulumye mukwegayiridde ogwe mu maaso ga Mukama Katonda nenenya ku lw'abaana bano n'okusinga ennyo fulumya ekkanisa n'eggwanga ogambe Mukama ekkanisa ebuze Mukama Katonda tusaase tubulidde mu bintu naye Katonda w'amaanyi kyangu otufulumye kakati mu bintu bye tubuliddemu Mukama eggwanga nga liri mu byakusabira libuze kyangu otufulumye Mukama Katonda tuyigire mu kufulumya bannaffe kakati lwana olutalo ofulumya banno ebintu byonna ssebo kabaka wabakabaka Mukama tuzze mu maaso g'Omukama olunaku lwaleero ssebo kabaka wabakabaka Mukama tukwebaza kubanga fotoloseza Katonda abakatonda Mukama naffe tuzze mukwano gwange taata okuyimirayi Katonda abakatonda ku lwa famire zaffe Mukama ku lw'abaami baffe Mukama ku lw'abakyala baffe Mukama ku lw'abaana baffe Mukama ku lw'abaami baffe Mukama kabaka wabakabaka Mukama nga tukwegayira Katonda wange gwe Katonda nayini buyinza gwe Katonda awulira okusaba kwaffe n'okwegayira kwaffe Mukama tusaasire Katonda abakatonda twenenya ku lw'abaami baffe twenenya ku lw'abaami baffe twenenya ku lw'abakyala baffe twenenya mukwano gwange Yesu Katonda wabakatonda Mukama kitanga tagwawo Mukama Yesu oyogedde mu kigambo ky'Omukama tigwe wajja Katonda abakatonda otuwa obulamu obutagwawo Mukama taata kabaka abakabaka Mukama tukwegayidde mukwano gwange Bayibuli egambye mugambo kyayi kabaka abakabaka Mukama taata munnange ssebo titoyagala na muntu yenna Mukama taata munnange okubula newankubadde okuzikirira naffe tuzze Mukama olwaleero Mukama ku lw'abaami baffe ku lw'abakyala baffe ku lw'abaana baffe ku lwa famire zaffe ku lw'abaganda baffe Mukama taata ku lw'ekkanisa Mukama abakabaka taata munnange nkwegayira nga nkusaba otusaasire omulabe Sitaani taata yatwambaza ekyambalo Mukama taata ekyobujeemo ekyambalo Mukama taata ekyobuzaayiranwa ekyambalo Mukama taata kabaka abakabaka ekyobuzibu bw'amaaso taata obutakugondera obutakuwuliza Mukama tuli mu kusamira tuli mu kusinza bibumbe tusinza bifaananyi Katonda abakatonda taata eggwanga Mukama tusaasire Mukama sonyiwa Katonda abakatonda twenenya Mukama lw'eggwanga Uganda Mukama wetusamidde tusinziza ebibumbe tusinziza emisambwa tuwaddeyo eggwanga Mukama taata mbi Katonda by'amawanga kabaka wabakabaka Mukama tunoonyeza obugagga taata tuli mu kuyiwa musaayi ogutaliiko musango taata munnange tukwegayidde kyawandiikibwa Mukama tibwotuukanga mu kibuga n'ofuna emirembe taata munnange osabira naffe tuyimiridde Mukama ku lwa Uganda Mukama bwe muli abaana Mukama bwe muli abakyala Mukama bwe muli abaami Mukama bwe muli abalokole Mukama Katonda abakatonda Mukama nga tukusaba otusaasire taata olw'obujeemu Mukama bwe twakuvaako Mukama netuwaayo eggwanga netuwaayo abaana tuwaddeyo abakyala tuwaddeyo abaami tuwaddeyo Mukama Katonda abakatonda Mukama nga tunoonya ebyobugagga Katonda tagwawo Mukama ate nga gwayogedde Mukama Katonda abakatonda Mukama mekitabo kya Timoseewo Katonda tagwawo Mukama tokwagala ebintu Mukama yekibi ekisinga obungi mu maaso g'Omukama tusaasire Katonda wange twagadde ebintu Mukama twagadde obugagga Mukama twagadde sente taata twagadde ebintu ebigwawo Katonda abakatonda mu maaso g'omukwano gwange nekiba kibi Mukama Katonda atagwawo Mukama sadaka zetuwaayo omusaayi oguyika ebujeemu Mukama bwe tugenda mu masabo bwe tugenda mu busamize tuwaayo omusaayi tuwaayo abaana Mukama abaana bali mu kwendeguza abaana bayayuuse abaana tebakyawulira abazadde tetukyafaayo Katonda abakatonda tuli mu kunoonya bintu tuli mu ddukadduka Mukama taata tusaasire sonyiwa Katonda abakatonda naye olwaleero Mukama nga bwe tukomyewo Mukama ku lw'abaami mu maka Katonda abakatonda Mukama abaami beeyambudde obuvunaanyizibwa Katonda abakatonda Mukama taata tusaasire sonyiwa Katonda wange obwenzi obuwambye eggwanga obuli mu bafumbo Katonda abakatonda Mukama tusaasire Mukama obwenzi obuli mu bakyala taata munnange ssebo abasudde amaka ne basuula abaana Mukama taata munnange sonyiwa obwenzi Mukama taata obuwambye abakyala obuwambye abaami Mukama kyawandiikibwa Mukama mu kitabo kya Ngero Katonda abakatonda Mukama esula eyo
aga olinyo basatu mwetiri yayendako mukazi oba omusajja taata talina kutegeera buli ayagala ozikiriza obulamu bwe yakola bw'atyo Mukama yalifuna ebiwundu n'okujogebwa n'ekivume ekyo taata ekyo tekirisangulibwa Mukama kyekiri mu maka agafumbo Mukama ate abalo Mukama abaana ab'obuwala Mukama omusaayi guliyise guze lwabwenzi Mukama tusaasire Katonda abakatonda naye olwaleero Mukama nga tukoowola Mukama wakati nga tuyimiridde Mukama kyawandiikibwa Mukama tiwanoonya omuyambi Katonda abakatonda Mukama ne watabaawo n'omu Mukama t'omukono gwo Katonda wange ne gukuleetera obulokozi fetuutuno Mukama tuyimiridde Katonda wange kabaka wabakabaka Mukama ata munange saasira sonyiwa Katonda abakatonda omusaayi gwo Mukama gusazeemu endagaano ezayingizibwamu taata munange kanisa abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi yeggwanga Mukama omusaayi gwa Yesu gusazaamu Mukama obuwonge bwonna Mukama eyo gye twewonga eyo gye baatuwonga okufa ne kuyingirawo amagombe ne gasama Katonda abakatonda Mukama olw'obutakugondera Mukama saasira kyawandiikibwa Mukama ekitabo kya Isaaya ey'okutaano olunya olw'ekumi-n'esatu Katonda abakatonda Mukama y'abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya abasajja ab'ebitiibwa taata munange ab'amaanyi muli agezaako okusanyuka mu ggwanga Uganda eri abafumbo Mukama ewa abaana Mukama Katonda abakatonda Mukama amagombe gagaziyiza okwegomba kwago Mukama tusaasire Mukama olwaliro Mukama tukoowola omusaayi gwa Yesu leka gutunule Zakariya 9:10 Mukama okutya abasibe mbunya Mukama butugyeyo Katonda abakatonda Mukama eyo gye baatuziika eyo gye baziika eggwanga gye baziika abaana gye baziika abaami gye basuula abakyala gye baateeka Mukama obulamu bwaffe Mukama emirimu gyaffe Mukama amagenda gaffe Mukama olwaliro Katonda abakatonda kyenvudde nkwegayira Katonda taggwawo mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu taata nga nkukoowola kyawandiikibwa Mukama tibuli akoowola obwakabaka bwo Mukama taata munange ogenda muwulira mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu nga bw'otugambye mu kigambo ky'Omukama titusooke tunoonye obwakabaka bwo n'ebirala byonna bigenda twongerwako Mukama olwaliro Mukama abakabaka nga tunoonyeza obwakabaka bwo Katonda taggwawo Mukama leka olwaleero Mukama otwambaza amaanyi n'obutuukirivu Mukama mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu kyawandiikibwa buli kye tunaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga kisibibwa tetunasumululanga taata nga kisumululwa ne mu ggulu olwaliro tusumulula mu linnya erya Yesu obutuukirivu bwa Katonda amaanyi ga Katonda okutwambula ebyambalo eby'okufa n'amagombe ebyawamba abaana ebyawamba eggwanga endwadde tuzookya omuliro mu linnya erya Yesu omuzimu gw'obwenzi ogw'obwavu tugutematema tuguyuzaayuza tuguzikiriza mu linnya erya Yesu Omwana Katonda omulamu tukoowola Katonda omusana Yesu ogambye nti gwe musana kyaffe mu kisabo ky'Abaruumi Mukama leka omusana gwako eri eggwanga gwako eri abafumbo gwako eri abaana gwako eri ekanisa gwako mu bulamu bwaffe Mukama Mukama Katonda w'ekisa Mukama Katonda ng'omaze okwambula abantu baffe ebyaffe byonna kitanga tabba Mukama amayumba amamotoka byonna obyambudde Katonda omwagala taata emirimu gya Sitaani leka Mukama Katonda omukisa gwo obukuumi bwo ekitiibwa ky'Omukama Katonda kibeerewo walema okubaawo Sitaani yenna akwata ku bintu byaffe Mukama Katonda kubanga bigenda kubeera nga biri mu mikono gyo teri agenda bisikula kuba mikono gyo kitange bizinesi zaffe Mukama tuziwonga mu ndagaano y'omusaayi gwe zibeere mu mikono gyo teri ajja zitabangula n'akamu oh Jesus Mukama Katonda n'eggwanga lino kitange n'ekkanisa ngezeemu newongebwa mu ndagaano y'omusaayi gwe kitange jijjuza omwoyo gw'omutukuvu jijjuza obulokozi jijjuza okwagala kwayi Katonda waffe leka obulokozi buyingire mu ggwanga lino kitanga abantu Mukama Katonda bakukyukire wagamba buli bibi byonna Mukama ligenda kufukamira kitanga ataggwawo Yesu zikiriza ng'okituukiriza era tugenda kirabako era ffenna Mukama tugenda kuggwera mu ggulu pulaani zo ziwayagala okuva olubereberye nga zituukidde eri obulamu bwaffe weebale Yesu Kristo weebale ye Mukama. Thank you, Holy Spirit, my Lord. Eno basinjiriye essaawa eno n'omusumba Tomugerwa sigala ng'owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo.